Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hey. Banange amanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo tuyingiddewo tulese surprise. We've again come to create smiles. We've come to kuleeta suubi mu bantu. Mbanyumiza ki? Tukomyewo eri Maama Suzani. Era ensi eno tusabenga nnyo Mukama. Tukomyewo eri Maama Suzani. Mundaba wentudde. Tulese surprise. Mugiraba. Koza omukulu yatulangira atya ku ssimu. Mwogere nga mwanguwa bye mwogera nze ndi kubala ssente. Ndi shocked. Nkoyo okoza anti. Bambi muneeno bondabangira ndi ku pressure. Ate nkimanyi ojja kwebuuza lwaki sigula ku batunda bangi. Byakusooka ate sumulula ate ngukakase naye ggwa ayaŋŋambye akukakasa. Togenda kumpa omuceere omulungi, omuceere omubi gutta emikolo gy'abantu kufa abafumbi. Naye era abasuubuzi bonna bakkiriza okukebera omuceere. Ate nze mbadde ndi mu bizi. Kati anti bannaaye kati tugenda kukola tutya ssebo. Olinga atagenda kunguza muceere singa kale ombuulidde location yo wooli. Anti obuzibu era already nyina era bakasitoma abalala benkola. Nange ndi kasitoma munnange. Naye waliwo abalala b'osanze nkola. Kati ekituufu nkuwemu eddakiika mmeka ssebo? Amba maliriza kuba mbadde ndi mu kubala ssente zaabwe. Kanziremu nkube mu ddakiika 10. Kale mbase 10. Ate munnange tatunda muceere. Ate munne teyadduka ku mukyala n'afuna abalungi abasinga. Ono gwe yasiiwuula gwavuma obukadde n'obubi. Naye akwate ku ssente z'omuceere azimuwalawo baanaasigala kyekimu. But anyway, tuzze twavuze dda olugendo ntuludi ne tuti bakiyita kutindiga eggendo. Bukolooto munda. Ddala nno munda twazze dda. So we are here, we've come to surprise her again. Tuleese obuliri, tuleese emmere bye tutaaleeta luli naleetako ebisobose kati tukomyewo. Bannange ze simanyi na kyakoogera. Oba yenze asinga ba followers bannange abakyasinze okuba abaakabi kuba banne muli baakabi. Bannange muli ba mulembe, bannange muyina ekisa. Bannange muyina omutima omulungi, bannange mwagaliza. Abatono mwabo abaagala okuyamba n'okulaba essanyu ly'omulala. Abalina ggoolo y'emu nange. What did I do to deserve you people? Oba Mukama nga yankolera like bannange nabafuna. Mwebale. Bambi mwebale. Bannange nkomyewo ow'omukyala. Njogera nno kaama kuba siri wala. Tebannandaba tebannannengera but I'm somehow close to her home. Leero ngenda yingirira ddala sijja kukoma bweru nzijidde ddala waka. Ekirungi mbuuliriza nga gyali. Baŋŋambye yagenze n'akola emirimu gye byapakasa ku kyalo. Kati ne baŋŋamba ali waka mu budde bwa lanci addayo n'ayiya abaana kye banaalya. Kati ali waka yazzeeyo okutetenkanya. So njagala musange ewaka leero nnyingire ne mu nju tulabire ddala we tugenda okukola ki? Okuteeka emmaali. Nina essanyu. Nze bannange olumu ne bwensanyuka ebigambo bimbula ffe baani. Nga ffe abateekako omulala essanyu ffe baani. Nga ffe abagenda oleetera omuntu okwebaka obulungi. Omuntu yeebake mu buliri obulungi. Ye nga muli balungi. Kyova olaba nze I focus on the good ones. Nfokasinga ku mmwe. Simanyi na kyabbagamba. You're so good. You're so kind. Just those few people. Mwebali abatono. It doesn't take tekiteekinga 10 z'abantu okyusa obulamu. Kisobola otandika naawe gwandaba. Oba nange.
nze simanyi byakwogera but I even feel emotional mpulira nga nfiiringa so I don't know ndi musanyufu just know look at this neri yonna bikyaliyo nesunza obitwalayo naye nga mikwano mbagambe tuli wa mama Susan mbajjukizaako story atagiraba you go back and rewatch agambye abala na ssente mbw ali kubala ssente z'abali nti ngenda kukola ntya kuba kyekyakuyisizza si nnungi girabye n'abaana mbalabye si nnungi nembula n'akaleega mu mabeere muno omukazi nzenna nzaalo 3 nsaba kunnyamba engato mu bigere sirina nga woobiraba omwami we yamulimba n'atunda ebintu byonna n'amugamba mbu agenze ku kyeyo kumbe yarilocatinga n'awasa nalulungi we ye gwe yalowooza nti munnange ono takyagwana n'amuleka bw'ati mu kanyigo ke I'm so happy naye nga mbajjukiza nti ku Hypex Studios weewokka wetusobola okugenda ne batukuba ebifaananyi eby'omulembe ku mikolo gyonna gy'osuubira oba osuubira kwanjula mbaga kuhinjirwa birthday baby shower bridal shower gwe weekwate Hypex Studios bagenda kuba bakimala bakuba ebifaananyi ebirungi bakwata ne videos ez'omukolo ye mukwano ate nga nkujjukiza nti obasanga ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34 yes come with me tugende tusange omukyala mama Susan tumukubeko surprise hope shifa nganze onsanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 oje on contacting tukwatagane so come with me tugende tukyale tuyingire bangambye dawali nengera ewaka nengerayo n'akaana kali koza bintu nengera kasuuza so mungoberere mikwano naye zo surprise ataka tazileta hatataka suuza hawaii tonzijukira nga tonsanyukidde kale oyoza bintu mami aliwa sikuwulira bannange omwana ono tanzijukira nzireyo wanje tonzijukira obadde tondabye ondabye nga tombuuzizaako bulungi how are you Susan are you fine bannaye bakusibye akaviiri kapya naye wakayiyeemu ettaka enfuufu nyingi tekakuluma kakuluma oba tuzisaleko wanyini tanku mama aliwa yebase nze nga njamusanga mu nnyumba nebwera omusana mungi oyolezza wano ebintu yoza kale ebintu byo webale kozi ani omulala Alice aliwa Alice yebase bannanga akooye abeeno mwebaseemu bane mugoloke nyingiddewo kale mukwano nyingiddewo kalibu leero ngambye leero mbadde ngambye bukyangonsa abantu oke waka nyingire kalibu ewaka we wano abaana beebase bannaye mujje tuzze nabo bane kateni kanjizze wano bwe bati tufune kawewo emusane ebbugumu anti nze nkyala ewantu ate neneetumikkiriza nembanga owaawo ntuule wano bannaye akasana tolina kakeeka ate ndaba gwe otudde bane nange saagala nnyo katebe tolina bane yatuulaawo wansi naawe oba tuteekewo ki bannaye beebasa abaana
ebbugumu oli tomubisse wamwambudde n'engoye ate olugoye lwo olulungi lonteereddewo bannaaye olugoye lwo bannaaye oyagala ndutuuleko bannaaye yatuula wansi abagala akatebe kaako bannaye olugoye ngenda dduddugaza kyokka lubadde lutukula nyirire kyokka naye mama Susan how are you oli fine nkulaba oli fine kale bakuba bannaye tuliyiseemu badde ku buliri nga nebaseeko mpulira erinnya olinnuma erinnya libadde likutawaanya olintawaanya mpulira ddala kuli kalwava eno bannange natuuka bale bulungi byonna nasiima wasiima abaana banywa kasukaali ku kasukaali kati Wow. ofumbako kakaceere ne balyako ne balya kaceere balya kaceere bale byonna tereeza wano dress bannange dress yakutte tetulaga abantu ebyaffe bannange anti se byange bya surprise tubaguddeko n'omwana tumubikkeko akantu funa akasuuka omuteekeko amubikkebikkeko oko anti bannange bulijjo saayingira nga lwonneegayira luyingira nakugamba ojja ondabeko anti oyingireko mu nnyumba noŋŋamba nedda ndijja olala nga mmanyi onyumba nzize nawe bale kundabirira nyigidde era buno buugi bwa mwana buno bwonna bulimu kisoya bulungi ku baana butabule buno bwe bamikisinga omwana n'agejja ettama bulungi natakuyonka nnyo obuli ebuunya akawoowo ne bali basobola obbunywa tewali buzibu basuuza nabo basobola onywako bulungi bamikisi n'obukombako bubanga obulimu amata ofumba bufumbi noteekamu kasukaali buwooma anti teyanzeege mukama abongere temusinga okwagala munaye abantu bakwatibwako mulimu kasoya mulimu nakyo ebirala bingi tweyanza anti tweyanzeege buwooma mukama abawa omukisa babutabula mulimu obugi bw'omuceere obwa soya obwaki era waliyo omuzira kise yagambye shifa omwana bafune obuugi buli buwunga banemundeetere ku surprise ebirabo bya mama Suuza abantu bakwatibwako abantu abalungi bale byonna webalire ddala anti wenkulabako nziramu amaanyi abantu abalungi gye bali mama Suuza abantu bakulaba ne bakwatibwako baŋŋambye osibe n'akaviiri ka Christmas ebbaasa yeeno neyanzeege ogenda siba akaviiri ogenda osiba akaviiri ka Christmas oba wakasibye edda sinasiba mbadde mmanyi wasibye akaviiri sinasiba anti ogenda siba akaviiri ka Christmas neyanziza anti neyanzeege mukama anti bakulangira obusiiwuufu obirabye katonda wange mutwongere ebintu gwalaba mukama katonda wange buli kimwe kyange kati yegwalaba gwofuga gwolaba mukama katonda gwofuga naye mukama katonda wange nfula ekyo kyewantonderwa okubeera tewantonderwa kubonaabona nange nazaalibwa omukazi n'omusajja mukama katonda wange simanyi kumanya anti kyenyiza kuwa sokolengera abantu kye bakoze mukama katonda wange anti banange abantu kye bakoze mukama katonda wange nze mukama katonda anti simanyi nakyenyiza kubawa okujjako mukama katonda oyo yamanyi ebyange anti bino byonna byange mukama katonda wange bino byonna byange n'abaana bange nze omubi omusiiwuufu mukama katonda wange
Ebikke bulungi beebaka abantu abalungi gye bali mu nsi. Neyanzege anti byonna Mukama akibabalire kye musinga okwagala. Nange bambuuzanga mufaliso ki ogunaagyamu nga ne mu nju mwennyini saayingiramu bulungi. N'akatanda ke kano. Wazizikako mabulooka. Nateekako amabulooka n'omufaliso gwe guno gwe mbadde nsulako kati abaana we mbateekako eri omu muteekako eri ababiri ne neebakakooko nabo wane. Kati omu asemba eri naye eringa lubaawo. Iye oluusi ne ndeeta ebigoye nenzizikazizikako kuba eri. eri kibadde kibaawo. Iye nenzizikako eri. Kati bano abalala ne mbateeka eno anti bwentyo we mbadde nsula. Kati ennyumba yeno gye yakulekera. Yeno gye yandekera luumu emu tekuli na kamooli. Anti simanyi na kumanya kyakkola. Mukama Katonda gw'oteebaka. Ngoye Anti zino oguleyo ku buleega osibe kaviiri. neyanzege Mukama abawa omukisa bonna buli alina kyankoledde nze Mama Suuza. Mukama amwongere emikisa amuwe buli kyasinga okwetaaga. naye zo surprise ataka tazireta hazard. Tweyanzege anti Mukama Katonda wange gwe byonna simanyi kyenyinza kuwaŋŋanze Mama Suuza wo newabula Bino binyeebwa. anti mumpeera omukisa. Zino nva za binyeebwa. Neyanziza anti neyanzege bannange Mukama Katonda wange musajja gwebeereyo todda. Leero todda wandekulira n'olowooza nti siifuna anaasobola kunnyamba. Ennyama bafumbe kanyama abaana balye. Abaana babadde balwawo n'okulya ku nnyama. Mpozi ng'omukolo weeguli. Tweyanzize byonna Mukama Katonda. Anti mpulira mpuze n'owunga kino sikirabanga. Mukama kyankoledde olunaku Ono waliwo eyatupaakingidde engoye, mulimu engoye ebintu bingi onaalondamu byoweetaaza okukozesa mu kiveera ekyo. Anti byonna nja bikozesa nsiimye nnyo nsiimidde ddala Mukama abongere omukisa. Abali eyo besimanyi besinaba kulabako Mukama abongere kye musinga okwagala. Abantu abalungi gye bali mu nsi. Anti Abantu babaayo. mwebale byonna Abantu baakulala ne byemukolera. bakwatibwako bambi. Ab'ekisa abazira kisa Anti ne bakwatibwako ne basanyuka ne bagamba weebale butasuula baana. Weebale kusigala ng'olwana n'abaana kubanga bano abaana abato si be baba basaba nti mutuzaale. Abaana tebakeerako ne beerondera omuzadde nti nze nzaala nkanzaalibwa ono. Naye ate bwe mugenda abazadde ne mufuna ebizibu byammwe byafikitinga baana. Kyokka abaana baba tebaaliyo. Abaana tebakola choice kujja mu nsi. Yemmwe ababakolera choice ey'okubaleeta mu nsi. Okitegeera? kitegeera Naye kati munayo ebizibu ne bimala nga biddidde baana. Kati kamere kano kagenda nno tutwazaako. anti neyanziza neyanzege Mukama abongere omukisa buli alina kyakoze. Kajja kukola n'enkya bwe kanaggweramu mulye ku kinyeebwa, mudde ku muceere, mudde ku kimpola mpola. Neyanziza anti neyanzege weebale byonna bye bankoledde. Kale nnaawe. Sirina kyenyinza kubawa okuggyako Mukama Katonda. Kaagaza mmwe zonna bazisanze. Munnaawe. Neyanziza anti abaana babadde tebalina na kyakwebikka. Naye weebale byonna byonkoledde. Bonna beebase. Kawobuugi. Anti Kakendeera okusika ebbeere bannaawe. Kayonka. anti neyanziza neyanzege byonna. Mukama Katonda wange. Obuugi naawe osobola onywako tokaaba. Nenzira ddamuko nange. Anti Bannange. Noddamu nga bwe tulaba ki ky'oyinza okukola.
Obuliri mbadde bunswaza nga weebaka kuno n'owulira nga atayagala na mukwano gwayingire mu nnyumba. Ekitanda kyokka anti. Naye nga anti nsiimye. Bane tekimalaayo eri ekitanda kikoma wano. Nsiimye Kati eri. kiriko bulooka. Zino ze napangako kibeere nti kiwanvuwamuuko. Abaana mbateerayo eri gundi akafoomu. Nenteekayo nayo bulooka like nti bwewanikamuuko we buti. Okwebaka kuba nti wansi wana wakalu baba tebasobola kwebakawo. Kati nfaiso ojja kuteeka kuno gumalayo. Niye anti. Kuba guno gubadde tegumalayo si kyo mutono kati guno guba gumalayo wali wonna munene. Niye anti. Suzani jangu webazeeko anti. Jangu. Alice yeebase. Alice yeebase. Jangu. Yasinzibulirawo ko Juvene Kamera webaze anti. Suza bane Susan yasibye akaviiri nkalabye kanyuma. Yayanze. Naye omusana kyegumukoze wangi mami. Kale Suza osanyuse. Anti tusiimye mwebale byonna bye mutukoledde olunaku olwaleero tusiimye. Kati madde nkulaga muli mu net ensiri. Neyanziza anti neyanzege Mukama Katonda wange. Nfuula kyewantondera okubeera n'abaana bange. Tewantondera okubonaabona kwokka. Bannange neyanziza neyanzege. Mukama abawe omukisa. Neyanziza neyanzege. Katonda bino byonna byange nze akabi ke baaleka wano. Bedi cover mulimu amasuuka gaagasi ne bupiro bwobwo. Twagala abaana beebake bulungi. Nkugambye abaana baba bo tebalina musango. Tebabasabaako nti mukole ki mu bazaala. Webaze anti nkumya Kino nakyo kiri bwe kiti. Mulimu ekibigenda ku buliri kino ekyoyambaza ku bed cover. Muno namwe mulimu ebyamu nti bw'ojjako bino. Teekako bino. Anti nsiimye nnyo nsiimidde ddala. Mukoledde nsiimye. Then eno towel. Anti. Mulimu n'ebirala. Yes. Yagadde kulaga package nga bweri. Anti. Neyanziza neyanzege byonna bye munkoledde Mukama abongere omukisa. Bizingozeemu. Naye abantu ne bakwatibwako. Gye bali abantu munnange abalungi nze bino bye binzizaamu amaanyi mu nsi muno. Ne tugamba katube balungi kubanga bwe tulaba abalungi bannaffe abalala nga gye bali nga tufokasinga ku abo abalala ne tubavaako. Kitegeera? Nkitegedde anti. Mukama yasinga omumanya byonna so gwe nga biri obyesonyiwa ng'otandika okwapreciatinga obulamu. Ate obuzibu bw'abo abasajja abeekyanga bw'alaba ng'omuntu ateredde ngadda oludda kuzza ku baana ayongere okudibya. Azza ku baana kuba akulabye oli mupambanyi osobola olwana. Abo mba sibiriimu nze nga bwe bagamba mbaagala natussaayo bibyo.
ngambye soliwa anti nedda singa yeetonda alabirira baliwo singa yali wakudda anti wayogera naye ku ssimu yandibadde akomawo naye byonna byagaana yadda mu kuduula buduuzi n'essimu naga yavaako essimu yagijjako kati aduula buduuzi nga yeebaterera mbundika bisimu saana sisobola nakulaga mu mikwano gyange nti oli mukazi wange nakuna bwalagayo ye anti nsiimye byonna bye munkoledde byonna mukama ababalire kye musinga okwetaaga na buli alina kyakoledde mama Susan mukama Katonda wange kikonyesa soodolo kuddeyo yoza ebintu sikyo obadde tonnamala kyekyo musanyuse anti mwebale byonna bye munkoledde mwebalire ddala mukama abawe kye musinga okwagala kuba nze nga nze mama Susan sirina kye nnyinza kubawa okuggyako mukama Katonda oyo genda amaliriza ebintu byo yoza nga bonywa kasooda mukama Katonda wange kino sikirabanga gwamanyi kyonkoledde olunaku olwaleero kikyoyinza okukola ntya anti nga omulimu nsobola otunda nga amafuta ngaago wano gaadde gatambula nga tugasuubudde n'ogatundira wano iye newaguba mudaala gwa nnyaanya netuzimba omudaala netuteekawo ennyaanya biki bikiri n'amafuta wali ebbali nabyo mbisobola obikola anti ate abantu kwe bali ku kitundu abasobola okugulaagulako nange mbalaba munaaye nange kyendoota nsabirira mukama akikole naye simanyi mukama Katonda wange olaba bino byonna mukama Katonda abinkoledde bino bye mbadde sisuubira olugoye n'ennyambala lugoye lumu luno unoyoza ekiro n'oyanika wali abaana bokka tebalina na lugoye lwe bambala ate engoye zo zonna njulifu nsibyeko ne wano lubadde lugize nga luyulise katusabe byonna saba busabe Katonda sikusuubiza tobeeraawo nogashifa yansuubiza anti naye tukikwase Katonda tumusabe era nkimanyi munnange olina Katonda ogw'osaba era yatusisinkanye nze manyi teyandindeese wooli nga tewali nsonga yandeeta wooli nga waliwo ensonga kitongere omusaba Katonda oyo amiina nkulu tumubise nenti yes nsiimye nnyo nsiimidde ddala naye nga akaviiri ko kasibe akaviiri si kasibe ngamba ogenda kukasiba ngenda kukasiba anti neeyanziza baasa yange ngenda kukasiba oguleyo ne kukaleega kubuleega ye anti neeyanziza kuba nagambye nyinza okugabanya sayizi nayinza okugula nga si bwe buwa ne ŋŋamba kankuwa ojja kugula ye anti nenteekamu ezigula ku buleega ne kusiba ku nviiri ye anti neeyanziza neeyanze gemwebale byonna mukama akibamalire kye musinga okwetaaga kale munaawe wabula ogabahaaga anti okuba nti ndi kukaaba naye amasanyu mpulira mangi nsanyuka kendeeza amaziga n'abaana nno bagumira ku ggwe mpulira kino kye mukoledde anti kinsuseeko ngamba yenze oba si yenze yeggwe munnange twazze tukubuuzeeko ye anti olina bulungi ebale butansuulirira n'okola bwoti nojja n'onambuulako
nondeeterayo kasabuni kati njoza sabuni kati njoza naye lulinga oyinza okukugira engoye baafu namba mwana oba apamye afuse n'oteeka mu baafu n'oterekaawo naye okuva mwandeetera kati kasabuni ngirabe nti nenjozaako engoye z'abaana bange webale byonna mwebalire ddala neyanza surprise zange zino zonna anti nga nsiimye mukama abongere omukisa abawe bye musinga okwagala nammwe katukusiibula ate tugenda wala munnange naye ng'omutima gunnuma nga ŋŋamba ye anti ye maama Susan tukwagala nange mbaagala anti okuva we nakulaba kati mpuliramuuko enjawulo kuba kati sabuuni gwe nali sirina n'akaceere k'abaana bange nga basuulirira ffene akaceere kati mwekalinse nako kukaceere ne balyako okwo anti naye nga ndi musanyufu anti iye era anti nsaba naawe ogire nga bwoti akaseera ojjo nnambuuleko ate sizze ozze guno gwakumeka gwakusatu webale byonna anti bye munkoledde ebisinga nange nsabiraako mba simanyi nsabire mukama ansobozese mukama ajja kukusobozesa anti nkukwasa mu mikono gya mukama oyo agaba byonna otereere buli kimu obeere ng'okifunye akulungamiza amakubo gonna amiina iye anti n'abatulaba munnange abantu abalaba sitoliyo ne bakwatibwako nga tebamaze natusisinkana tebatulabyeko nange nsaba bannange nfuneko ka bizinensi ndabike nti nange neekozesaako awo nga nyingizaako omutwalo Suzani wange ne Alice balabike nti basoma naye ndekasooka ojja wano kati mpulira obulamu bwange bwakyukamu bukyuseemu si kukyukamu naye bukyuseemu anti kuba byonkoledde mpulira n'omutima muwewufu ne nange nsaba ka bizinensi konna akanaabeerawo ndabike nti nyingizaako omutwalo wano wendi abaana bange balabike nti basomako iye anti tubikwasa Katonda amiina naawe musabe iye anti saba Katonda ate osabire anti n'abayimirira naffe iye anti nange siso akikola nzekka naye bamuzira kisa abalungi omu babiri abalaba si bonna abamu balaba abamu ne bakusuubiza abamu ne batakuwa abamu ne bakyusa ebirowoozo naye abatono abo omu babiri basatu abo so yongera basabira n'abatakuwadde baba baagala abamu naye basabire mukama abasobozese mukama alungamye emitima gyabwe agigonze obulamu bukyuke naffe kye tusinga okwagala okukyusa obulamu bwe tulanga omuntu omulala afunye essanyu ate naddala abaana bano abato tebaliiyo gwe wakeera n'ogwa mu mukwano n'omusajja oyo tebakugamba nti nze nzaalamu oyo omusajja tebakolera choice eyo kati kitegeeza nti abaana bagenda ne bagwa bambi mu bizibu byammwe kati nze be basinga okunnuma abaana anti nange nyongera okusaba buli alina kyakoze muweerezaayo okwo akayimba Katonda w'abanaku akola ako akayimba bannange buli alina kyakoze wabanaku akola Katonda wabanaku akola ako akayimba nkabaweerezaako nenyongera okubaweerezaako ne kano mukama neeyanze wamponya embeera embi wanjozaako enfufu wamponya embeera embi ako konna anti kifa nawe nkakuweereza kakubeeremu nange musaba mukama njozeeko enfufu amponya embeera embi nange nsabira siri bulungi iye anti oli wenneebakanga bwe nti ngenda kukuteeka mu ssaala mukama akugaziyize ensawo emmotoka yennyini gyenvuga eweddewo yonna ekaddiyo ogiraba ndo
ndowooza anti nzigireete eno wala yonna tulomu tuyimirira kati nabadde nzija ggulu mmotoka neefiira mu kkubo anti Mukama nabadde nzija nennemwa Mukama ajja kuyamba nange musabira nange onteekayo eri Katonda anzigyeko enfuufu akozeeko enfuufu nange ankole nganze Mukama anjozezzeeko enfuufu Mukama neeyanze wamponya embeera embi wanjozaako enfuufu wamponya embeera embi neeyanziza neeyanzeege byonna yenze mama Suzani kati mpulira omutima guwewedde omutima gwange guwewedde tulinga otuli kwanjula mama Suzani omusiiwuufu anti kifa kirabika kyakuluma ng'akyogedde kintu ekyo kyannuma anti naye kasita ndi wamu naawe ondabirira anti kifa bannange andabiridde naddo naabo sibya akaviiri nno kayinza okunkomyawo okujja olaba akaviiri kikoosiye ngenda kusiba anti akaviiri naate nako kanvugisa amafuta nzija okkalaba anti ngenda kusiba akaviiri ye anti akaviiri ka Christmas ye anti koze ekyabulako wiiki mmeka wiiki nga 2 ye anti ngenda kukasiba nange nnyumeko abadde omusiiwuufu nga Mukama njozezzaako enfuufu nnyume nange anti kifa iye ndi musanyufu nnyo kati ennyumba yange ejjudde sirina nawe empisa kigere Mukama Katonda wange weebale byonna anti kifa mugaziiriza ensawo n'abantu be bonna besimanyi amuwe omukisa byonna bimumalire niye anti nsiimye nnyo nsiimidde ddala ne baasa yange gyompadde yiino nsiimye nnyo nsiimidde ddala ngenda kugulako akaleega nsibyeko n'enviiri ye anti era lwenajja ojja kuba oyambadde akaleegako osibye n'akaviiri ye anti kiwedde kale bannange abatulaba abalungi bamuzira kisa nze sometimes I run out of words kubanga nze bwentuuka obyogerako ebyo binkaabya nti omuntu akeera n'alaba bulabi omuntu kwegamba abantu abalungi mwe abantu mmwe abatuwa amaanyi mu nsi okukola bye tukola bane mutuwa amaanyi omuntu n'akulaba nakubira essimu nagashifa nyinawo wano 5 gyange nyinawo 10 lyange nyinawo 2 gyange nyinawo omutwalo gwange geno omukyalo oyo alye kanyama alye kasukaali yeebake Mukama abantu abalungi bwe batyo bannange mwebale kusiga nsigo nnungi ey'omukwano mwebale kuleetera abantu kwenyumiriza mu bulamu mwebale kuleetera abantu kuddamu kweyagala mwebale kuleetera abantu kuddamu kwekkiririzaamu bambi Mukama abawa omukisa tubaagala nnyo bannange wonna wooli mwenna nkimanyi nti nga wankubira ku ssimu ku mama Susan I'm sure oli proud of yourself right now kubanga mama Susan alina kasimayiro akalungi kembadde sirabangako alina kasimayiro akalungi nange nkalabyeko leero bulijjo biba byamaziga naye asimayirinze kubanga kino kinsuseeko anti omanyi nti oli mukazi mulungi kati n'ekizigo kikino ngenda kwesiigako n'abaana bange nga bwe tulinda anti kifa ng'akomawo okudda ndabe akaviiri ngenda kasiba anti kale munaaye Mukama akuwa omukisa amiina naawe akuwa omukisa akukulembere ngozzeeyo mutambule bulungi akuwe byonna by'osinga okwetaaga n'abantu bo nkwagala nnyo anti kifa I love you I love you too. I love you as my dear. I love you as my dear. Kekali wako. Yes, yakategedde. Has my dear. Kazungu ke kabula soke. I love you. I love you as my dear. I love you as my dear. Njaka yategeeza ku ntobo y'omutima gwe. Olimba ategeeza ajagala okuva ku ntobo y'omutima gwe. Translator tukugobe. Wama badde otegeeza ati. Anti kazijidde nange. Kazebuzi. Bannange. Osanyuka oluzungu lujja. Luvaayo lungi. Wowe oluzungu luzza akagamonika kujjira. Kalira omukazi omulungi bannange. I love you 100%.
okitegedde ekyo kyo kyennyonnyola tetukwetaaga jasi ku kino ekisembyeyo agambye anjagala 10 ku kinnaakyo bannange oli mukazi mulungi nze kasimayiro leero nkalabye anti ndi musanyufu kati wali nga tusibye akaviiri ne tuteekamu akaleega kaffe ne twambala akagoye bulungi kinaasukka anti abo mala olowooze ku baana basanyuse batya abaana basomye batya kuba kati tutandika kulowooza ku future generation ejja be bano bano boolaba wano bano basawo balooya laba lino likali ddala akooye nazobedda aligita Alice anti muleke Alice yebake baneka tugende mama Suza kale anti webale byonna naye ndowooza okitegedde nti tukwagala naawe otegedde nti mu nsi wali abakwagala nkitegedde kyobola nange nyimbyemu akayimba kali nti mukama aneeyanze wamponya embeera embi wanjozaako enfuufu anti kifa nkwagala nnyo azuukuse jangu kusoda jangu anti azze atuleetedde surprise jangu Alice muwonya osula ku mbaawo mbaawo terusulikako ndulabye olengedde olubaawo eri ku endi jangu kinyeebwa kirungi bwe twakiguze naffe twandyeguliddeyo ko nga tunaayitayo bana ekirungi kino kyofu bulungi oli otya Alice banne Alice ozookuse wadde webase banange madde enkomiisinga ono ayina enseko obadde enkomiisinga bitya omanyi nzaani anti ani shifa anti shifa omujjukira wandabakodde wandabakodde luli eri soda nkuwa ono oba ono nange nakitegedde nti Alice ono gwayagala anti kale Alice Alice gamba anti mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa amiina nawe mukama akuwa omukisa Alice I love you Alice I love you Alice baddamu bata nkwagala nnyo Alice ate manyi naawe ogenda kunga nti naawe onjagala gamba nange bwentyo naawe okola otya onjagala kale osanze ngenda kankasiibule buno bujja kwambazaako kuwondya obugoye okay bannange abatulaba bannange thank you so much nze munnange bino mu bulamu bwange byendabanga okuwiininga ku sayidi yange bwe buwanguzi bwe ndaba ebintu bwe biti nga tukyusa ensi tumi buli omu aba ne wiini ze zagamba nti eyo wiini kati nange eno mpulira nga wiini on my side ddala ng'omuntu nga bwe bulamu bwe wakyuzinga munaye sometimes obulamu buno tobulonda naye Katonda alina engeri gy'abukulonderawo n'abukuleetera kati nange nakkiriza nti obulamu buno Katonda yabunonderawo n'abundeetera kati oba maama Susan yavaawa sibalina gye yava oba ate wajja otya ate bannange kirabika byebyo mukama munnange ye calling naye nga mwebale kubaako abalungi mwenna abatulaba bamuzira kisa atuwadde n'asuubira otuwa naye yagadde otuwa naye nga talina nsaba mukama akuwe ekyamagera akuteerewo ekintu kyonna ekiraga nti kyetaagisa mwebale nnyo bane mwebale naye nga mbajjukiza nti ku Hypex Studios bali located at Najjana Nkumbi near Cobbins Motel ku Busabala Road bali ku 0789 343802 oba basange ku 0754192434 be bakafulu bokkuba ebifaananyi eby'omulembe n'okukwata vidiyo z'omukolo ate nga ffe mukwano abatwetaaze bw'oba olina any support gy'oyagala owa Mama Susan
muba bangi mwena ne mujja ono n'agamba kifa mpe ennamba nange mpe ennamba muzeemu amaanyi nange mpa nga muli bangi kati oluusi weesanga nammwe musaasira omuntu abantu mujja bwe mutyo abantu oluusi sikumanyi abamu tetumanyi intentions lwaki omuntu osaba ennamba omuntu nze abamulese kitegeeza ali under my protection olumu mba protecting omuntu mbala kubuuza omwagaza ki omugamba ki oteesa otya tukoze tutya si just nti kubanga omuntu naye aba alina right ye ntero kibagamba nti omuntu ayinza oba alina ennaku ye naye tekimuggyako ate ddembe lye ery'obuntu so but bonna mwena with good intentions thank you so much mukama akibabalire abatwagalire abawa omukisa so we wano leero wetutuuse ne mama Suzani mukama we wano watutuusizza ku lugendo luno lwe tuliko kati banange mwebale nnyo mukama abawa omukisa ate nze manzikiriza nti Katonda alina ensonga lwaki era yankwasaganya naye nyumba mmeka ze naleka nawwa we nayita okuba nti ate nkwatagane naye annoonye nga bwe yannoonya kitegeeza Katonda yasinga ommanya mukama abankuumire take care of yourself nze nkikkiriza nti sigamba nti atuwadde ye mugagga oba ayina nnyo nkimanyi okugaba kuba kwerekereza abantu bangi tugaba naye nga naffe tulina ebyetaago bye tutatuukangako ba bye tutafunanga naye ate mune tuli bifuna ddi tugabe kitegeeza awo wennyini mukama waakutuusizaako oba waakutadde osanga osobola okukyusa gwe kyolabanga ekinene ku sayidi yo tugeze omuntu 5 gwe gyolabanga ejaddatawo olunaku omulala ate nno waliyo omuntu ali eyo nga ye ate gisasula renti wo w'omwezi gwe zoolabanga nti nze ezo ŋŋendako wali ku Serena n'enzira n'emikwano gyange in one night munnange school fees wa mwana ttaamu nnamba gwe zoogamba nti bantu bana tuzirya ku Serena school fees za mwana ttaamu nnamba ttaamu abamu zoogamba nti nze obwo tubunywamu mwenge school fees wa mwaka mulamba effuulu yo omwana amala ekiraasi eyadde mu ndala so let's spread love abakisobola tetukikaka tugatteko tuspreadinga okwagala omukwano tuzeeyo mukama yalimanya omuntu agamba nti nze bankoze ebibi bingi nakoowa okuyamba ffenna babitukozeeyo nze bwe ndituula nenkubuulira olugero olunzijidde mu kuyamba nkwano nentuula nenkunyumiza simayo oba nemboozi nsobola ogimalayo nenginyumya nengiggusa naye ate mama Suzani si ye yabinkola oli yali gundi mulala noono mulala so tuyiga owa abantu chance mu bulamu omuntu muwe chance bwagikozesa obubi nga weeyongerayo ku mulala alright kambasiibule mukama abankuumire Merry Christmas and a Happy New Year mukama abanjagalira abankuumire ate twesinkane ne mwaka omupya ogujja nga tuli balamu mbaagala nnyo take care of yourself and bye bye mpaka tunaddamu atosisinkana lwesisuubiza lwesimanyi ddi naye twesabireko Amina. kaali Alice ba koke bayi Alice yendooza nnye kati buno sibutegedde bwate bwe wasibawo Buneno anti. Manti badde mumanyize munnaye tebankubira kubuuza okugenda ngenda neŋŋambye kammale kubuuza buneeno bwe wasiba ku kisenge Buno anti nabusibako omusenyu gwali gukunkumuka nnyo nembukubaakubako okwo nenteekawo wali erikalika kati olwo noba nga njo ogikubye plasita nali nsibyewo ne waggulu mbu siiringi suuka nembijjayo suuka zewali osibyeyo nga siiringi nembijjayo anti kati obugundi buno simanyi babuyita batya obuwundo bwali buyingira obuwundo bat mu luzungu bwe bat naye bunkanga obwo budduka speed swi naye bino nateekawo ngeri ya tobumanyi obuwundo just tomanyi kawundo tolabanko kawundo bannange planning kids tamanyi kawundo waliwo firimu bwali bujja kati tebukyajja era bujja naye era sina kyakkola kati bwe wasibawo ne bulekera namala nensimulawo ng'ate birabika bubi ng'essuuka yonna nga njulifu kati wano wabikkako okagoye ako nti okubye plasita nembikabikkako omusenyu obutayiika nnyo
Ye anti. Kati omusajja we yakulekera nga yakazimba eno ennyumba Yandeka nga poloti ekyaliwo ye n'atunda poloti n'akuleka wano kati nga we tutudde mu kayumba kano wano room eno n'ebyomunju n'abijjamu kuba neebuuza bintu ki ebijjuza enju eno ate bye yalina era okujjamu asitula atwale bannaye amaalo gano. Anti simanyi nakumanya kye munkoledde. Mukama yamanyi. Kati wo wano taliggobawo. Simanyi nakumanya. Ekyo kyoba yatulumirirwa n'atuleka. Ayinza okundekawo oba. Tankubirangako ssimu. Tannyonnyola. Yagijja nako naye tayinza kudda wano eno. Wano wo yali bali mbirungi kuba kati. Yafuna omukyala. Singa wabadde nga yali yamalawo. Nzira yatunuulira akayumba kano kwaleka yakatulekera. Naye tekuli bumooli anti ebbugumu liri muno. Tebabuteekako tekuli bumooli. Ebbugumu ekiro ennyumba eyokya. Kale katukusiibule. Kale anti. Tujja batunyumya. Kale anti. Ndabyeko weebale byonna surprise wange. Nsiimye ndi musanyufu na buli alina kyakoze. Nsiimidde ddala Mukama abagaziirize ensawo. Amiina. Yeah. Kale abaana fumba akanyama balye. Anti. Bakalya na leero kilo ziri 2 so temuli bangi nnyo ekola n'enkya. Abaana bawe kanyama balye leero. Anti. Ate kilo 2 nze wange ondaba lwenguze kanyama. Nkajjirako ebigambo biyitirivu nnyo mbagambirawo ennyama ya nnaku ezo 2. Muteekemu supu amala teri kunsabamba. Ezo kati naawe nkuwa magezi. Kayinza n'okukolesa tukasita obugumya ne katafa. Enda nakatalikako. Ffe tussa mu fridge ne tujjayo ne tubugumyako ne kakola ennaku era nze munaye akanyama nkabaweerako amateeka. Nti ezo kati nnaku 2 oba mmwe mugirya lunaku lumu nze muli mmanyi nti nguze ya nnaku 2 teriggula nva kati laba ekiteeteeyi kyo bwe bambi kiddugadde. Nja kwoza. Kale bale kundabako. Kale nange nsanyusa okulabako. Ate nga tuleese essanyu si maziga. Kale. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.